surat al-anfal yeyomunana Qur'ani yagamba yasalunaka al-anfal bababuza byembamubye kul mugambe al-anfalillah tubira Allah wa rasulina mubaka lolo lunyiriro tukuwadde sura ya 8 esooka olutokutukana lwenyi thumma as-salatu was-salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam tukwaniriza ku Daawa TV ganda olutimbe gagade kasera kakwanukula bulimba omusajja muulidde musumba mulamba asinzidde mu kanisa okusoma aya ekifuula nenge yasalunaka anil anfal aya zisoma nga tazitereza mu studio sirinzeka ni nowekitiibwa Seeka Hassan the researcher saakone Seeka Edu Lubega nga bagenda tukonkonera omwami oyo n'ebigambo byayogedde atandise ne aya egamba ente waqatilu fi sabilillah mulwane mu kkubo lya Allah ne yeebuuza ddala abakatonda kyo yalagira abantu okugenda okulwana abalagira okugenda okubba Seeka Hassan naam katonda ebyo byonna tasobola biragira naam laka alhamdu ya rabbi kama yanbaghi li jalalihi wajhika wa azim sultanik thumma salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam omusajja omu kantandike na kubanga oye Pastor Robert mumanyi naye kanjogere ebigambo bibiri naam okutandikirako nga researcher omusajja agamba omu n'agamba nti many people fail not because they don't work abantu abasinga obungi balemererwa asirwa kuba nti tebakola si bakozi they work very hard bakola n'amaanyi but they pass in the same way where all failures passed wabula bayita mu kkubo lyerimu n'abalemererwa lye bakozesa abasooka kati this is abasiraamu diini yabalema okulwanyisa kubanga obusiraamu bwayo obusiraamu bo bagirowooza nga personality ate ffe tuli ku ddiini bo balowooza bwa Muhammadi omusajja amanyiddwa nga Henry Kissinger yagamba nti Islam is a religion without people obusiraamu ya ddiini nga tewali bantu eba ddiini nga tewali bantu esobola okuyimirira watali bantu yes but Christianity is people without a religion wabula obukristaayo bantu capital bantu wabula si ddiini awatali ddiini kati iffe oba oyagala okulwanyisa obusiraamu tolwanyisa individuals tojjira ku personal level imaamu n'ogenda ku bamufti n'ogenda ku nabbi Muhammadi yaliki tojja kumalako yes kati buli lwonayogeranga ku individual basis togenda kuba busiraamu kubanga etteeka eryasooka ku busiraamu lyali ikra soma bo bwazimba mentality ntegeera bo bwazimba spiritual base bo tebwazimba personality nti buzimba omuntu ne bumuwanika kyovalaba obusiraamu bo butugamba nti omuntu khairukum abasinga obulungi mu mmwe tukwatagana yoyo khairi li ahlihi yasinga obulungi eri abantu kati bano bo Alan Kuperman najja atuwa amagezi yagaweereza mu mwaka gwa 2016 bwe yali akola research mu kitongole kimanyiddwa nga Pew Research Center kyebayita Pew Research Center demographic report gye bakola n'omusajja amanyiddwa nga Professor Brian J. Grimm yagamba nti the biggest mistake ensobi ekyasinze okukolebwa which the world does repeatedly ng'ensi egiddiŋŋana kagenderere is that they are more concerned of how many Muslim terrorists in the world bafaayo nnyo okumanya abatujju abasiraamu bameka mu nsi forgetting how many embrace Islam daily ne batafaayo era ne beerabira bameka abayingira obusiraamu buli kanaku oba ne batafaayo ku kiki ekisiramula abantu abo ekibasiramula ne wona abagamba nti Muhammad yakwata akaana akato ekyo si kyekibasiramula basigala basiramuka oba kitegedde ne wona avuma Muhammad nti yali mukwasi w'abakazi ekyo si kyekibasiramula because ye bukyanga azaalibwa takwatanga ku mukazi bukyanga awangaala mu nsi talabangayo musiraamu n'omu akwata mukazi wabula yagamba nti omusajja ono waaba yali mulimba ava ate Buwarabu n'amatiza abazungu batayirire ensi yonna neetayirira
ekyo kye kibasiramula. That is the issue. Okitegedde omusajja ono eyali Omwarabu ataasoma avaayo atya n'ayogera chemistry mu kitabo kye gwe tuzudde jjo mu 1972 bo bakakola research bakazuula omusajja n'ayogera ekigambo nti wamanya mal mithqala dharra atom n'ajogerako the smallest indivisible particle. Eri microscopic without computers, without modern technology, without kyasiramula omusajja amanyiddwa nga Professor J. Leigh Moore, Professor mulamba wa Emeritus College ewa mu America. Yagamba, I wonder how accurate Muhammad was, a man born in a primitive uncivilized Arabia. Yewunya omusajja yali so accurate. Eyazaalibwa mu Buwarabu obwali so primitive, obwali emabega nnyo nga tebalina kibamanyi okuleka okulimentende n'okuzaalisa eŋŋamiya. Naye n'abeera accurate. Omusajja nagati omwana abeera ennaku 40 nga kisaayisaayi, n'abeera ana nga kinyamanyama. Teyasooka teeka bakazi mu zisikaani. Ate zaaliwo. Yamanya atya. Oba kitegedde omusajja eyakugamba nti ekisa kigenda tuuka ebyuma bitambule. Bitambulire ku lukalu, bitambulire ku mazzi, bitambulire ne mu bbanga. Essaawa eno bitambula. Omusajja n'akwata ekitala ky'Eswahaba n'akita ne kigwa. N'ambuuza biritambula bitya mu bbanga. N'agamba nti ebyuma biritambula mu bbanga nga bizito nnyo. Nga byetiise maali okusingako n'ekyo ekitala kyo. Kino kyazuulibwa Sir Isaac Newton mu 1642. After, imagine, ono wa lukaaga, after 1000 years, Sir Isaac Newton, the second law of motion, the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force. Nga kitegeeza the higher you go, the less the gravity. Omusajja oyo yalowooza ekintu ekyo okola lift olwaleero gwe tukugamba nti abazungu bali mu kwewuunya omusajja yagamba nti obwononefu bugenda semberera abantu babulabire ne ku kintu ekiringa ng'omukeeka. Ne bamubuuza nti mukeeka kye kinaga kiribeera bwe kiti bw'atyo yabagereza. Ng'obeera ku mukeeka bw'oti. Wenzira ku mukeeka gwali eyo ku Daawa TV otulabira ku TV nagati ensi egenda semberera abantu bagirabire mu bibatu byabwe mu kiba. Omukeeka yali ategeeza TV ng'eno gye nnengerawo. Aleka kati ensi egenda kusemberera omuntu. Ensi ejja kusembera. Wani yasooka nagati ensi era takumusaa nakoma tegenda tuko okutuusa ng'ensi eno kali kaalo kamu global village. Kati okera ku macha nomanye ekiri Ukraine ekiri mu America ekiriwa nga totuuseeyo. Kati kano kekewuunyisa okusembezaako omuntu ayinza owakana. Yagamba nti omuntu alibeera mu Madiina n'ayasimula. Ne wabeerayo omuntu atali mu Madiina ng'ali wala nnyo ne Madiina aliwulira okwasimula kwe n'agamba nti alhamdulillah. Ng'amuwulidde kati bano Robert baana bato bw'ayambadde ku suuti alowoozezza nti asomye. Tukwatagana ate nentegeera looza nti Asiraamu tetwasoma. That's not. Gwe genda weebuuze nti Alan Kuperman yagamba nti abantu balina sooka kubuuza biki ebisiramula abantu, not the individual basis. Muhammad yakwata akaana akato correct naye yadde yakakwata nga bw'ogamba ka Aisha. Tukwatagana ate nga tiyakakwata ate ye bw'alowooza yawassa ye bw'alowooza kubanga omuwala omulungi ku kyalo bw'akulema okukwana ovuma muvume. Omuwala omulungi ku kyalo yakuganye bw'akulema okukwana ovuma muvume. Tukwatagana so nga ne muzeeyi bw'akugoba okulya emiyembe egyo omuyita musezi era bekiri oyo wabasezi bali abantu naye nga yagaana yakugobye lwa bubbi bwa miyembe. Kati the issue is how comes yagamba nti if current trends continue nga tugende baseka idi kwaje bwabwino singa mulemerako okuvuma obusiraamu ne Nabbi Muhammad. If current trends continue, Islam will be 2 billions by 2020. Siramu ujja kubeera billion. Yakyogera 2016 by 2020. Nagamba and by 2050 are billion Islam will surpass all religions as the highest religion with the highest number of followers. Liyudhhirahu ala kulli
liyudhira ala dini kullihi walau kalaha almushrikun kiyali ategeeza obusiraamu bugenda kusapasinga saawe eno kiraba bugenda kusukuluma ku ddiini zonna at this moment wetwogerera mu nsi yonna tuweze biliyoni 8 mu bukadde 405 abasiraamu bokka only muslims bokka bali billions 2,693 tuli mwaka ki tuli mu 2023 yagamba atya by 2020 we yatuukira twali 1,960,000,000 twali akawembe kamu obukadde 906 katuyingidde billions 2 omanyi atugoba ani omukatuli kyeyatugoba agoba bugobi kati Papa Benedicto Joseph Razinga yagamba abantu be nti we need more babies twetaaga tuzaale nnyo because our counterparts are out competing us mwe fe tuli mu kuwasa nnyo tuli mu kuzaala nnyo olabaye bali mu bisiyaga bali mu family planning bali ku mukazi ogwo bali mu butawasa ogenda tusiŋŋaana ddi kati newona atuvuma nti tuli batemu obitegedde newona creatinga newona creatinga terrorist groups nyingi kwa bazeteerawo Gaddafi bamubuuza nti you're the one who sponsoring terrorist groups yagamba we don't need suicide bombers tetwetaaga balumira mwoyo Europe will become an Islamic state by your own mistakes nzikiriza ngendeke wasekaide kankavunule Europe egenda fuuko ey'abasiraamu lwansobiza mweze nnyini seka tugende bo bennyini bebeteeka emiguwa mbula bennyini kati kino the more you talk about your enemy the more Makanisa wakati the more you talk about your enemy the more publicity you're giving him and the more you abuse your enemy the more sympathetic vote you're getting olwaleero katika nkuwe kano sekaidi ayo gituuseeko yamanyi wagenda otandikira okimanyi nti olwaleero eyali Bible study yakyuka nefuuka Quran study kati basomesa Quran olwaleero mu America tekyaliyo college etasomesa Islam and Arabic language tekyaliyo naye luli babagamba nti Arabic is a terrorist language sikyo kati leero olumaliriza service bayingira service saawa emu ne bafuluma 12 oba saawa 3 ez'ekiro baba bali kuki babeera basomesa oluvannyuma lwa saawa 8 bagamba mugule Qur'ani Abdulrazak mugule Bayibuli nga bakwata nga basomesa ebifu byabwe basomeseza kuŋŋaana lw'abayidi nga buli aya gyaleeta bagikuba yadda ku Daawa TV nti kamba wangole n'alyoka agwa mu mbi zaffe. Let me clap for you. Go on. Assalamu alaikum. Tukweyanziza nnyo Seeka Hassan the researcher okutuwa kapriyambo akasufu ennyo nyini ddala katugendeke wa Seekaidi. Seeka omusajja omuwulidde agamba nti Allah atulagira kutta, atulagira kubba, atulagira kukola biki? Alhamdulillahi rabbil alamin thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allah tumwebaza jalla jalla abasiraamu obusiraamu kyengera Allah akibuuyi gwaba yagadde mu baddu be ekisookera ddala obusiraamu ne bwobanga obukuba buk'ekifuba nga Seeka bwagambye busigala bugenda mu maaso busigala bw'amaanyi tulina hositero z'abasiraamu abapya twagala na kuggulawo ndala tezikyamala kaakati ekikwasa ennaku muliko ekikolimo wanje nsinze njogera Allah yayogera muliko ekikolimo Surat Maida wano bani Seeka Allah yagamba nti lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dawuda wa Isa ibn Maryama dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun bakolimirwa bano bali mu bikolimo baliko ekikolimo abo bapasta bali mu bikolimo bakolimirwa abo abakaafuwala mu baana ba Isirayiri nga bakolimirwa ku lulimi lwa Nabbi Dawuda ne Isa ne Yesu yennyini yabakolimira mutabani wa Maryamu ekyo kyabakolebwa ku lw'ebyo bye baajemera ne babeera nga bayisa ebikomo by'amateeka ga Katonda. Suratu Maida aya ya 78 baliko ebikolimo ekikolimo kigenda kubatambulirako paka yawumul kiyama kye kibatawaanya n'olwaleero
gwolabanga byayogera abitegeera mukolimire ekyo sikulimba namu okumanyanga mukolimire kangoye ekyokulabirako tuweseeka agamba nti akkiriza bayibuli banga agezezaako okujerega Qur'ani mbu katonda kyoyo mulwane mu kkubo lya katonda katonda kyoyo kakati okumanyanga mukolimire ebyo abyogerera mu kyaki nga tewaliwo nabbi yasinzizaako mu kyaki taliyo ekyokubiri ekiraganga kituufu mukolimire bayibuli yegamba nti sumulula engatta eziri mu bigere ebyo kubanga ekifo kyoyimiriddemu kitukuvu bagamba nti kyaki kifo kitukuvu ye akyali mu ngatto mukolimire ali ku bikolimu tategeera byayogera mu bantu ekifo kya Mukama naye kyokakasa nti kitukuvu oli mu ngatto naye nga bw'oyingira mu buliri bw'ojjamu engatto lwaki oyingira nazo mukolimire era okumanya nga mukolimire tegereka bulungi nabbi Isa mulina kwebaza Allah eyassa Qur'ani kubanga Allah bwe yali ng'asindika obubaka ng'abwadde Jibuliru naye ndi ogenda kuzaala omwana omulenzi omutukuvu lwaki emuyita nti mutukuvu bayibuli lyemaze okumuteekako ebisooto ettoomi Qur'ani yalungi ekifaananyi kya Yesu fa abajja okumunaazaako enziro bayibuli yamusiiga akasa konna naye olw'okuba nti bakolimire bagamba mbu ne mukama waabwe yennyini kikolimo Bagalatiya 3:13 gisomaawo bikulayo olaba egamba nti Kristo yatununulira mu kikolimo ky'amateeka bwe yafuuka ekikolimo ku lwaffe. Ani yafuuka ekikolimo? Katonda waabwe. Kubanga batuuka n'ekiseera ne bagamba nti Yesu Katonda. Lwaki omuntu atali mukolimire tayinza kwogera kigambo ekyo? Bwe kiri. Kati gw'okugamba mbikulira ngaawe Yoswa 8:1 gw'okugamba mbu Katonda mulwane mu kkubo lya Katonda n'obuuza n'ekibuuzo nti kati Katonda kyoyo kati bayibuli giveemu. Yoswa 8:1 egambye Mukama n'agamba Yoswa nti totyanga totokankananga kirira twala abantu bonna abalwanyi naawe bagenda kulwanisa ki eyo baddemu awulire tukkirira Yese soko oddemu wano otali Mukama owulira agamba Mukama n'agamba Yoswa Mukama yagamba Yoswa totyanga sotokankananga twala abantu bonna kirira abalwanyi naawe ogolokoke olinnye ku Ayi kitundu bakiyita Ayi yesebo laba nkuwadde ku mukono gwa kabaka wa Ayi n'abantu be bonna n'ekibuga kye kyonna n'ensi ye yonna. Kati lindamu katono Mukama wano yalagidde bagende balwane ne bayibuli gifulume muggwe mukulu. Yasomi waqatilu fi sabilillah ne yebuza Katonda kyo. Waqatilu fi sabilillah Allah yagamba ano mu suratul Isra tegereka bulungi gibikulawo aya yana mu 5 sura ya 17 aya yana mu 5 tegereka lon wa idha qara'ata al-Qur'ana ja'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Tegereka lon mazima bwobanga osoma Qur'ani gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam tussa wakati wo ne waba abatakkiriza nkomerero ekisiikiriza ekitalabika. Tegereka lon ne tussa ku mitima gyabwe ekibikka baleme kugitegeera. Omukafu bw'abanga asoma Qur'ani abakafiri tegereka bulungi bw'abanga asoma Qur'ani Allah gani tussa wakati we ejjiji ekisiikiriza aleme kutegeera byasoma. Yensonga lwaki ne bwasoma tabitegeera byasoma tabitegeera gw'olabanga abitegeera kugambye nti omuntu bw'abanga mukolimire ye Eva atambulira mu mazambi kubanga gwe toyinza kugamba nti kyaki kifo kitukuvu n'otwalamu engatto ekifo kya Mukama Katonda bwe kibanga kitukuvu otutemu engatto mukazigogo toyingizayo ate nga mukazigogo toyingizaamu ngatto twali embalala nga tukuba olukuŋŋaana nga tusomesa kitegereka bulungi ku ngatto gwe gwali omusomo. Omusumba n'aŋŋamba nti wategeera bubi engatto baali bagamba za mu mutima okitegere mulokole munne ye yamwambalira n'agandi seka nange nina kyembuuza
ne mubuuza eddiini yo n'agamba nze ndi mulokole. Omusumba antabuddemu agambye nti engatto za mu mutima naye mpulidde osoma n'ogamba nti sumulula engatto eziri mu bigere ebyo. Musumba mubuuza ekibuuzo n'ez'omu mutima zirina obuguwa ne mugamba wuuyo mubuuzi. Kati bano batambulira mu kikolimo okumanya nga muli bajoozi. Mbikulirawo Zakariya, kitabo kya Zakariya mu Bayibuli yammwe. Njagala nkukuba eno nga bwe nkukuba n'eno mu 13:7 mu Zakariya 13:7 nze ne bano be muyita mbusimanyi mbiga abonsooka nembaleka ebbagi kubanga bambi bo tebamanyi. Tegereka bulungi mu abasumba abeefuna mbumu ababategeerera Bayibuli ekwogerako etya ggwe bamuyita ani oyo omulenzi Robert. Mugenda ne muteekeyo ebitiititi ne mukola ebigangu mu biyita kyaki. Tegereka bulungi ne mutandika okubeera nga musoomoolezamu Obusiraamu. Osoomooza Obusiraamu olinga agamba mbu gwe wasoma Qur'an ogibikkula endakiika 3 ng'ogamba ng'ogitegedde ng'ogitegeera otya. Tegereka bulungi tolina Qur'an gy'omanyi. Bw'obanga okakasa oli muyivu sooka oyogere olulimi Yesu lwe yayogeranga. Tegereka bulungi tuyebazaako kupromotinga lulimi luno Oluwarabu edda mwali mu Luvuma. Kati njagala obeere mu ndiga zo nga muyita endiga oyogere olulimi Yesu lwe yayogeranga olwogere wano ate obavvuunulire mu Luganda. Kubanga kati osomye aya nogamba mu Katonda ki oyo naye ng'ogisomye mu lulimi Oluwarabu. Kati leeta olulimi Yesu lwe yayogeranga. Kati ffe tumuyita Yesu olw'okubanga kyemusinga okutegeera naye abantu wali badde bagamba erinnya Mariamu yayitanga mutabani we yamuyitanga Yesu. Tolaba nti wabula Bayibuli egamba mu Zakariya 13:7 egamba etya? Golokoka ggwe ekitala. Bayibuli egamba nti golokoka ggwe ekitala okulwana n'omusumba wange yo omuntu ye munnange bw'ayogera Mukama nti tema omusumba n'endiga zirisaasa. Kakati gw'obadde obuuza mbu Katonda ki oyo? Katonda akuviiriddeyo kati direct kubanga ogamba Bayibuli kyekitabo kya Katonda egambye gwe weetaaga kutemula. Obwedda agamba wakati rufisabirira neyokuwagamba mu batemi okugambye yona amugambye muteme butemi aveewo lwaki bamutema kikolimo. Okitege Bayibuli yegamba nti oyo tema. Lwaki Katonda agamba nti tema bikula Yeremiya 5:6? Siko omusajja ng'omukubye twagala kubazza mu layini. Kitegereka bulungi addemu ku magezi mwabanga agenda okwogera mu bantu amale kweteekateeka biki byengenda okwogera banga ayogedde ku minyago. Surat al-Anfal. Tegereka bulungi sooka osomera 5:6 Yeremiya nti abantu bange baawa bange endiga ezaabula. Katonda agamba nti abantu bange baawa bange endiga ezaabula. Abasumba baabwe baabawabya babakyamiza ku nsozi kyokka bagamba tugenze mu lusozi kunoonya maanyi. Lusozi lwa Katonda. Tegereka bulungi mu bantu kulembera nabbi kye yagenda agamba abantu nti eddiini gye nzize naye bulokole n'azimba ebyo bikyaki n'ateekamu ne night prayer. Bino bintu byammwe. Tegereka bulungi bw'ogamba nti Surat al-Anfal n'ovvuunula ekigambo ekigamba bye muba mubbye ono tewaliwo kigambo kubba. Waliwo ekigambo eminyago. Eminyago kyeki? Abantu basoma Qur'an yebalagirira ekyokukola kubanga kye bayita eminyago Allah yali akunyumiza ku ntalo ezaalingawo. Kyosuuziza mulabewo percentage esinga mu Qur'an yekunyumiza ku byafaayo. Ebyafaayo tomanyi na kumanya zino aya zikola ddi omala gagisoma. Tegereka bulungi entalo z'eddiini zaalingako amateeka ng'omuntu tamala galwana. Tegereka bulungi olwaleero kankoye ekyokulabirako Russia ne Ukraine sawa eno bakubagana. Kyogamba ono bwe bamukuba katukuwe ekyokulabirako Russia ekubye Ukraine egizize emabega tanka ezirесaawo Ukraine mundu ezirесaawo nga Russia naye yayitako mpite ngezirekawo. Otegeera ddi eno zikwata ne kabibeere byabufuzi Qur'an yekulungamya naga nti kola bwoti. Tegereka bulungi buli owezza ebyokulwanyisa bino oba eminyago gino. Kitegereka bulungi oba onafuya mulabewo. Ekyokubiri eminyago gya njawulo. Tegereka bulungi kakati gwe olowooza byanfuna byokkambo anga byagambye nti ate kubba. Waliwo kye bayita eminyago nga mukyala ali awo baawa afiiridde mu lutalo
tewali wagenda kumuyamba oyo tumutwala ne tutandika omulabirira Qur'ani yekulungamya ku bino nabali abaana ne tubatwala ne tutandika okubalabirira ebisolo bino ebyabo tubitwala era kati zino ensolo zibadde zammwe olwona byagabanya mu bwenkanya zino zibadde zammwe bya zino zibadde zaffe zitandika kubayamba nga bwolaba Russia bwe nawamba ebyokulwanyisa ne bitandika okukola ki okugiyamba ekyokubiri gwe bw'oba ogamba nti minyago giri mu Qur'ani gyokka kandeetere ddala gw'ogamba nti mukama wo nga yanyaga ate wedde ono katonda ki wedde abuuza nti ate ono katonda ki tegereka bulungi sooka ombikulireko Befeso 4 layini ya 7 kayimba kagamba Yesu yanyaga kagamba kata Yesu byagaba tabibba bubbi kati katulabe byagaba biba bibye Befeso 4:7 egambe etya abeera yakuwadde akuweera ddala kati Befeso 4 layini ya 7 egamba bw'ati naye buli muntu muffe yaweebwa ekisanga ekigera kya Kristo bwe kiri kubanga kyava ayogera nti Kristo bwe yalinnya mu ggulu n'anyaga okunyaga nawo abantu ebirabo n'agabira abantu ebirabo kiri tatwagala nokulaba birabo yanyaga birabo ki naye ekigambo ekyo nti yalinnya mu ggulu kigamba nti wabula kigamba nti era yakka mu nju eza wansi ez'ensi eyakka era yeewuuye yalinnya waggulu ennyo okusinga eggulu lyonna alyoka atuukirize byonna yalinnya paka eri waggulu wa Katonda waggulu ennyo n'amubba era oyo yawa abalala okubeera abatume ng'ekyo ekyobutume akibbye bubbi n'abalala bannabbi n'ekyobwannabbi akibbye bubbi n'abalala babuulizi nga gwe booli kati linda bakatono eno aya gy'oleeta n'abalala abalunda endiga eno aya gy'oleeta Surat al-Anfal kitegereka bulungi wano nno zaalingana ntalo zino zaalinga ntalo kubanga entalo saidi ne saidi ekola ki eteeka okukwatwala eminyago naye wano tewali lutalo ono yalinnya bulinnya waggulu n'atandika kukola ki kunyaga wano tewali olutalo Yesu yaluutinga mukama kale gasi yange ono gwe muwandika ku Yesu kitegereka bulungi kubanga bino bya bulimba tetuyinza kukkiriza nti nabbi wa Katonda ayinza okunyaga era mumuyenda kwebaza kuba kati ffe abanaza ku nabbi oyo enziro fe abamunaazaako seko badde ogamba ki olwalabu Yesu Omusiraamu ono wa Bulaka tomegga ate n'oluma ani agambye kyokubyeko kimala ffe tutandika butandisi wande tuli ku buko tuba tetuze kwegayirira abantu ekisookera ddala baagala okutumanyiira sebo kanneetonde ku lw'omusumba sebo tomegga n'oluma sebo kaakati sigenda kuluma njagala muwaayo ekigambo kitya okyamegga mbikkuliraawo ekitabo bakiyita kubala 3 layini ya 25 tegereka bulungi tuli ku minyago mukulu Robert nkutumiddeko nnyo n'endiga zo ekirabo bakuwadde kyakubala 3:25 ekitabo kitakubala naawe otubuulire Katonda kyono tegereka Katonda kyono gweoyagala tukusomesa ku Katonda kyono tegereka seka kamala okusoma aya ya Qur'ani eno tegereka bulungi aya Qur'ani eno musura Zumara nga wogibikula swati Zumara aya jakubaja nkaaga mu 7 wa maqadarullaha hakka kadirihi Allah no kulaikinga no kusharinga Daawa TV Uganda olutimbe gagadde tuli kwanukula obulimba omusajja yayimiridde wakati mu kanisa golabaawo ku screen yo nayogera ebigambo ebitayisika mukama tugezaako kumwanukula Allah yagamba ati Allah yagamba bwati sura Zumara ya 39 aya eyenkaga mu 7 n'enkaga mu 8 abakafiri tebagulumiza Katonda nga bwateeka okugulumizibwa nga n'ensi yonna eriba mu kibatu kye ku lunaku olw'enkomerero oba bino tubisoma obitegeera oba no obuuza nti Katonda kyoyo wulira amaanyi ge n'obuyinza bwe ensi n'eggulu bijja kubeerawo ensi yonna egenda kubeera mu kibatu kye wulira gwe tomanyi gwe bayita Allah agamba bati nga n'eggulu lizingiddwako n'eddyowe biri mu kibatu kulizingako n'eddyowe
kitegereka bulungi yayawukana kitegereka bulungi oli ekigambo kyabayita okwawukana yayawukana owammwe gwe muyita katonda ng'ate mugamba nti ye yesu yali emmere nga ffe kati aba ayawukanye ku kikuffe yali mu lubuto nga ffe bwe twali yayawukanye ku kikuffe yeebaka bamukuba empiku matama emiggo ne ginyooka kati allah yayawukana n'agulumira okwawukana kw'ebyo bye bamugattako ey'enkaaga mu 8 eŋŋombe n'efuuyibwa ne bagwamu omwoyo ne bafa abo abali mu ggulu n'abo abali mu nsi wabula ekyo ekitonde katonda kyali obutafiirawo ate nefuuyibwa omulundi omulala obadde obuuza ku katonda kyoyo yoyo akola ebyo yono yakola bino kitegereka bulungi okwejjuukiriza nga bayimiridde balindirira ekinaabakolebwa sekakiriza tusome kubala 3 layini ya 25 obadde obuuza ku minyago mukulu katujja tubulira katonda kyono mukama n'agamba musa nti ani agamba mukama yennyini n'agamba musa nti bala omuwendo gw'omunyago ogwanyagibwa abantu ensolo igwe ne Eriyazaali komaawo kati eyo katonda ki okimanyi nti ne katonda alinako poshoni tukkirira olwo alinako omutemu yesewe tugenda kakati twagala kubuuza katonda kyoyo atugamba nti genda owala omunyago ng'agamba ne nabbi mulamba musa kati gwe tomanyi weetaaga kutuula wansi bakusomese sekakirira ne layini eno egamba bw'ati Eriyazaali kabona n'emitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe ekibiina mwawulemu omunyago ebitundu bibiri ekyabasajja abamanyi entalo abaatabaala n'ekyekibiina kyonna naye seeka linda mukatono olaba wootuusaawo kitegereka bulungi bakubuuza gwe Muhammadi ku minyago tyani nannyini gyo gamba nti eminyago gya katonda na mubaka we bino byonna ebiri mu nsi bya Allah kyolina okumanya ng'okyusizza ebyawandiika banoga ebyo mubbire kikwegamba kansooke nkwatemu katono mugwe aya endala wano kale seeka suratu tauba aya ejja kuba ya 32 gumiikiriza aya ya 32 Allah aboogerako atya mmwe tegereka muno naam 32 baagala okuzikiza ekitangaala kya katonda n'emimwa gyabwe kyokka katonda n'agaana wabula ajja kujjuza ekitangaala kye newankubadde beetamiddwa abatakkiriza ne bwe munaakozesa emimwa nga mwagala okuzikiza obusiraamu Allah akigaana eno emaali ebeenyagiddwa kitegereka bulungi mu ntalo olano ffe twogera ne ku ntalo okitegeera naye twakulaze Yesu nga tewaali lutalo ye yalinnya bulinnya n'akola ki ne tukuddamu ne tukugamba nti eyo nsobi yawandiikibwa ku nnabbi omulamba naye gwe bwe bakubuuza kituufu yanyaga okkiriza bukkiriza kitegereka bulungi layini egambe kati yabirimu 8 yesebu oli agati eminyago gya katonda mbaka we kati katonda bayibuli unagamba nti musololeze mukama ku minyago abasajja abatabaazi yesebo buli bitano yesebo obulamu bumu ku bantu bagabanya minyago ne ku nte bagabanya minyago ne ku ndogoyi bagabanya minyago ne ku mbuzi bagabanya minyago ujje yesebo ku kitundu kyabwe yesebo oguwe mukama kakati linda mukatono goba okyabuuza mu katonda kyoyo ng'otugamba nti mulwane mu kkubo lya katonda kyoyo n'okuttaalagira mu 15:3 Samwiri ekisooka 15:3 kakati ate wulira enzita ya katondawo ye attatya alagira atya okutta talekawo kiramu 15:3 bagisomaawo Samwiri ekisooka kamaleno wabuli munyago ogunyagibwa gwa mukama kati tugenze mweri mu 15:3 kubanga kigambo kinene gikyologedde mu katonda kyoyo kitegera gwatamanye na linnya lya katonda toyinza nabbagamba katonda ki gwobagamba omutuufu tegereka kubanga bajja kubuuza erinnya lya katonda yani yakuwa linnya lyakyo mu 17 layini kuva
17:15 Musa n'azimba ekyoto n'akituuma erinnya lyakyo yakuwa eryo linnya lya kyoto bayibuli neyewako obujulizi negamba mwerabira erinnya lya Katonda wammwe mu Yeremiya 23:27 kati na Katonda gwe naye gw'owulira naye tomumanyi. Allah yagamba innani ana Allah la ilaha illa Allah nze Allah kati wina Katonda wo naye muddukemu kubanga naye alagira okutta ssebo. Kuno si kutta seeka kuzikiriza kuno kuzikiriza egambe etya 15 Samwiri ekisooka yanse n'eyokubiri bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda w'eggye kirira nti nekkaanya ebya Amaleki bye yakola Isirayiri bwe yeesimbawo kumuziyiza mu kkubo bwe yalinnya okuva mu Misiri kaakano genda okube Amaleki. owulira Mukama abantu wa oda owulira abantu wa oda genda okube Amaleki ozikiririze ddala byonna bye balina byebiriwo ebyo so tobasaasira temuli kusaasira naye batte ekisooka batte aya neemala eba mu Qur'ani singa tetulina abasajja n'abakazi kati mu ntalo tetukkirizibwa n'abakyala mu lutalo tebabeerayo tegerekano nabatemme omwana omuwere kati omwana omuwere bayibuli egamba nti oyo bamutte naye gwe mukulu asimanyi bamutanye Robert ebyo ebigango byobeeramu kakasa nti mulimu abantu abategeera tomala gasoma byotamanyi n'omwana omuwere bamutte n'ayonka oyo abakoze eki ali ku bbeere kirira ente endiga eŋŋamiya endogoyi tolekaawo yadde ekissa n'ekimu. neze newuunya bano waali badde osooka kutululira akajonja akakuli ku liiso lyo nomanya nti bano abasajja sijja kubatankuula kitegeereka bulungi kubanga bayibuli egamba nti kabeere mwana nga muwere bamutti okitegedde gwe mukulu n'ayonka bakole ki sekasaba onye ku lwendo lw'amazzi. Mashaallah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Mwenna abakyekuumidde ku Daawa TV olutimbe gagadde ziri 6:13 6:3 twandibadde tuva mu studio eno sekasani nsaba weegazanye ensonga eno era yakuddamu kwogera bigambo bino bye bimu naye omuganda agamba nti ekiswaza omugagga kusesema ki ntula tukugamba nti eddiini Busiraamu yo bagikyawa oluvannyuma lw'okubawangula naye Allah yagamba nti yuriduna an yutfiqu nuura Allah baagala nnyo okuzikiza ekyengera kya Allah kino ekitangala kya Allah era bateekamu sente nnyingi nnyo okitegedde okulaba nti Abasiraamu abantu babakyayisa eddiini kubanga omuntu omulungi ennyo for example eddo omuntu yajjanga ewaka ng'Omusiraamu alina hospitality amwaniriza n'amuwa kacaayi n'akola tukitegedde bo nga tebalina mpisa ezo bo kye baalaba nga tebalina kyakkola abantu basiraamuka nnyo olw'obwa sseruganda bw'Obusiraamu naga temumanyi ebbinika Omusiraamu gy'akozesa emmanja okutawaaza yennyini gyafumbira mu caayi gwakuwa kyobula caayi w'Omusiraamu awooma nnyo kubanga baateekangamu ekyokulya akawoowo kali ak'omusajja Abdala Yasiini omudalasini tebakalina ewaabwe oba kitegedde kati Abdala Yasiini yasiramulanga abantu baki kane bagati ebbinika Omusiraamu gy'oli awunyiriza buwunyiriza kawo kapiraawo n'anoonya ekkanzu n'enkofiira kukyayisa Busiraamu eyo mpeke ya nabbi okitegedde kanaba kito tukugamba nti teriyo ddiini esinga butemu wanje teriyo ddiini esinga butemu mu nsi muno kwenkanankana bakristaayo aye tegenda kubaayo kyogamba yitira naye yali Musiraamu seeka nina kyesitegedde Abasiraamu sibe batujju sibe basinga obutemu tebabangako batujju era buli gwowulira nga Musiraamu nga mutujju oyo mujje mu Busiraamu al-Islam ma'anahu huwa salam wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama Obusiraamu tugamba ddi okwerwanako wakati alladhina yuqatilunakum mulwanyise abo abeera babalwanyisizza wala ta'tadu
abasiraamu bemwagamba nti bakyafu abasiraamu buli kaseera n'amazzi abasiraamu n'amazzi mungu yabaleetedde ekirwadde kya covid nga mulina kunaaba seeka wona bayingidde busiraamu gwomanye kiri pulezidenti n'amala akuwulira nti covid omuntu tumusabira busabize ng'alagidde nti yingira kuba yagamba abantu biyingira obusiraamu munaabe muki ng'okuwulira nti osabira covid aba wali mukyati basabira busabizi kyegereka gwe komera kubanga yasooka n'andumira kandi musooke muyingire obusiraamu kati buli omu naaba engalo naaba mu ngalo okuwulira obuwulizi nti onaaza mutima waliwo yagamba muye yava mu busiraamu lwakunaaba ndowooza kolo yabuddamu n'anaaba ate baanaabanga buli we balaga si fe tunaabako etaano naye buli wooyingira mu paaka mu takisi mu katale buli wodda naaba mu ngalo baasusa n'emirundi 5 kuba kati nze kati ono atamanyi na bigambo bitankoko gyagenda kulya naawe tumalire obudde gwe batemula ntemule munyola nyozi kyoboolaba nogikutulako omutono okanyuga eri kyoboolaba olwaliro seeka yesebo omulungi newonaamuwala n'oddamu tukwatagana asigala mulungi bweyongera ate omubi ne bwomusiiga makeup afaanana atya omukadde tanyirira tiriyo kinnuma seeka nga nabbi wa katonda ganti ono yafuuka kikolimu kati kubanga kati mu bayibuli oba kutuma ekikolimu ate otwalani yafuuka kiki ekikolimu oba n'omusalaba genyinyi kabonero ka kikolimu yafuuka kikolimu kati nabbi wa katonda kikolimu gwolina ki awo wennyini we beegaanira yesu obanga tulina ebintu bya mirundi emeka seeka 2 tulina omukisa n'ekikolimu oyo atwala ki yesu omuggyako kikolimu toyinza kumuggyako mukisa sekasat ogambye nti baani abasinga obutemu abakristaayo be basinga obutemu mu nsi yonna ekyo kyo kituufu olaba batta omwana omuto akyali va ku ekyo they advocating for family killing batta amagi nga gakyali munda nedda seeka eyo family planning. Can you plan something which you already have? Plan y'ennyumba tugikuba tonnazimba. Kati bano bakola family planning nga bali munda mu bufumbo. What are they planning? Oina planning nga tonnayingira bufumbo. Plan y'ennyumba ogitwala mu state council ne bagikkiriza nga tonnazimba. Naye bano basooka kufumbirwa. Abaana ne babatta. Era n'atandika okutta abaana bakita family killing. Oluzungu nalutegeera bubi. Family planning. Nze mbadde mmanyi nti nategeeramu nti osooka kuzaala 10 na bameka. Noba planning. Kubanga family ebeerawo. A plan comes before. Ate bano bakugamba nga tonnazaalako tomira mpeke. Totawaana. Osooka kuzaala. Because there is a difference between planning and exception. Ebachita contraception. Contrary, you olubuto luze, that's the sept, you receive it. You receipt. Chirita receipt. Kati receipt yeyo, ye receipt ndi mfunye. Kati contracept, kitegeeza yo not getting. Weziyiza okuzaala. Amuloza tetwasoma. Kati contraception. Kuba kweziyiza. Kuba kugaana kufuna. You're denying to get. Katola abaita ba protestant nga you're protesting something you don't know. Yesonga lwaki bafuna ebizimba. That's why. Esera nga takyagenda mu. Kati condom bagikolera ba sister na bafaza abatawasa. Ng'embuto nyingi. Era tebakulima nti waliyo sanyu babies home etali mu mwana wa mufaza. N'omusisita. Era bokka. Be balina babies homes mu kigo teriyo kigo kitayina baby home. Baana baabwe. Katuseka katukomewo wano. Kankuwe omusajja yani FBI yakola research mu 2015. Ne ranking the 10 most evil men on earth. Abasajja abamasitaani 10 abakyasinza obutemu mu nsi yonna. Yateekako abasiraamu 2 bokka ng'omu ali mu kifo kya 8 omulala mu kifo kya 10. Abasigadde bonna nga bawa. Asooka Joseph Stalin w'Erussia. Yatta abantu 5,000,000 ku 6. Tega amato owulirize. Ne kuddako omusajja amanyiddwa nga Mao Zedong Setum oyo w'e China.
ne kuddako omusajja Vlad ono Putin onewe Russia mu Soviet okitegedde anti Vlad manya bagabbulamu ono kati oli Vlad owokusatu kitegedde waliwo omusajja za Alexander yavaako de Kasariyani Masaka yafiiramu abasiraamu emiliyoni 14 nga ayokya bookye emiliyoni 14 za Alexander yali haji oba kati otunuulira olwaleero bwe weetegereza ebibiina bya terrorism byonna tewabangawo ko kibiina kya terrorism before 2000 emabega tekibangayoko byatandika wano mu 2000 Otegede kale wabiteekawo benyini be babyeteerawo kuba buli president wa America ine ekibiina kya terrorism kyateekawo kuba president Museveni yagamba mu mwaka gwa 2007 mu New Vision yagamba nti terrorism started when the whites attacked the petroleum the oil countries yakozesa oil countries obutojo bwatandika kasita omuzungu ya lumbagana Kadola ba Africa entalo zonna ziri mu mineral based ziri Congo teziri vayo waliwo ebyo bugaga ziri South Africa kitegede ziri Mali ziri Sudan ziri Libya lwaki toli basanga watali minerals because this is a game. It's a project ekola sent. Bwoba tolina mafuta tolina bya bugagga ne bobeera otulugunya abantu b'ensi tebakwetaaga. Nebeera ng'olina akafuta konna ke wazudde. Bagenda kachima. Ne bwoba wasensi li bagamba gwe tujja. Seka tumalirize kati Joseph koni musiraamu. Joseph Kibwetere musiraamu. Abo battamanna yayosezza abaana beekasese musiraamu. Koni yekka yasse abaana ba Uganda wano kitegereka bulungi naye nga si musiraamu. Kati terrorism is only and only made for Muslims. Ono pastor yali badde ayogera ebintu ng'amaze kola research emala. Naye olw'okuba nti bambi aliko ekikolimo omusaasiramu okwo katono. Tegereka bulungi omusaasira ki katono aliko ekikolimo kya mirundi 2 kubanga kati olwedde ye musumba. Bayibuli terina nkolagana na basumba. Katonda talina nkolagana na talina nkolagana na musumba yenna. Na Yesu yennyini bali kabona Yesu okumuyita ekikolimo yesasuza mu Bayibuli kyamunyiza yagandi bwenkomawo ntuukira ku musumba yapita ekikolimo mu 12 yaga nti ndi kuba omusumba n'endiga ziri saasaana nga yesasuza mwanyiza Yesu mamuyita ekikolimo tegereka agenda kuba piicha emboko kyekyo sebo wekitiibwa seka tugali program. Okay katuyiteko ko mu bubaka bwammwe katulabe mugamba ki wano abasumba mutegeke kale Zamza Malisha agambe may Allah protect you. Amina ya Rabbi. Buli wetuulira eyavumye Obusiraamu tulowooza ku mmwe. Amina Zamza. Ne omukyalo oyo abeerako bambi Zamzamu. Era kanyongera omulayikinga wano buli waawulira nga baavumye Obusiraamu ebirowoozo biddukira eri Daawa TV Uganda. Programu eno Zamzamu agibira abeerawa kyalo ono simanyi bulungi ne bambi abeerako nnyo we bali kutwagala Zamzamu Alisha mashallah. Ismaila afande agambye mashallah. Maduyana Shamix agambye nsaba Allah atuwe okumanya n'okutegeera ya Rabbi. Amen. Allahumma amin. Javas agambye mwebale nnyo basheekhe tusima emirimu gyammwe gye mutuusaako obwongo n'emimwa. Basima emirimu gye mutuusaako obwongo n'emimwa. Sekase nakiro bagamba kana akazannyo ka bwongo ayagala okagwamu akagwemu naye wali abatasobola nga neba nakola ate tebasobola katuukamu. Leonard Lwanyaga oba tujje tumukyazeeko wano kuba alwanira nnyo mu comment section. Agambye Obusiraamu busamize bwennyini. Eyo topic ndala. Omanyi omuntu w'omala omuwangula wali nakakasa nti abakristaayo batujju. Tatabyogerako. Ebyo tabigenzeeko kale ate atutadde walala. Kati weebale kakasa Lwanyaga nti abakristaayo muli batemu. Muli batujju. Tubadde tumusobera okuleetayo kalayini akagamba nti tetuli batemu. Akati wanga Yesu yatuma abantu okusaka yagamba akazannyo ka bwongo.
agezaako okutuwugula tuve ku muki ne Yesu kenyini yagamba teyajja kuleeta mirembe kumulamwa Yesu teyajja kuleeta mirembe yaleeta kitalo Lwanyaga agambye nze nabagamba nti mwatankuula kye mutamanyi kani atankuulani in fact agamba abakristaayo batankuula kye batamanyi babakubye emigga enkya n'eggulu bambi balabule ne baleke leka endiga zisiramuke ziraba amazima Haila Skyla agambye temutulabisa nnyo mwana abasajja mubasomedde bayibuli yabwe mubalabisizza nnyo Mukama ayagala eminyago eminyago egy'abakazi Subaya n'abakulu agambye bano basabula Daawa TV nekugamba nti genda mu maaso n'okusharinga n'okusupportinga enamba bagikuteereddewo awo 070 571 298 070 571 baseeka bano basindikirayo akatunda emimiro giwewereko teekako kyonna ky'onooba osobodde amannya eri mutonda Ibrahim Amadriana Shamix agambe shukrani bashekhe jazakumullahu khairan nsaba Allah abatukuumire ya rabbi amina kubanga seba abakola omulimu guno batono tusaba Allah akuuma abatono abaliwo bagende maaso n'okutaasa eddiini baseeka bangi basomye naye bali mu mizikiti okusinga teri avaayo nnyo eri abakulu bano abajolonga obusiraamu naye tubasaba mutwegatteko mwenna tugende omulanga baseeka muwumuze entalo fere tuli ku ntalo za mukyala simanyi kundaba eno si bizinensi eno ddiini ya Allah tetunoonya bagoberezi ndi twagala tuwaana nnyo nti tukulyako ekifo wabula kikuli kyetugamba obusiraamu bugende mu maaso kati siraba lwaki olwanyisa omulimu ogutumbula obusiraamu Ayala Skyra agambye omusiraamu wa bbulaaka tomigga ate n'oluma kyokubyeko kimala Madriana agambye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Enjo HB agambye sebo tuli bakolimire kale mujoga ate bw'oyinza okuwakanya Katonda toyinza kuwakanya Katonda obunyiivu mwabumalira ku Yesu ne mugamba nti tina kino kikolimo bwe yafuuka ekikolimo naye ne yeesasuza nkomawo ntuukira ku musumba tegereka nja kuba bigambo bya Yesu 14:26 Makko Bushirayiba agambye researcher otuvuga speed emunywere mwesibe enkoba era agambye seeka Idi Sumulula bwino tuve wano Magezi Kasimu agambye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Sharina Hani bwatu naye alese salamu Zawadi gift agambye mwebale kuweereza baseeka nsaba Allah abongera amaanyi abongere sente n'obulamu obulungi era obweyagaza mwongere okutambuza era okusomesa abantu obusiraamu eddiini ey'amazima inshallah taala nsaba seekasa n'otusibule naam kamba sibulire wano nambategeeza nti obusiraamu eddiini entuufu mujje muyingire obusiraamu okubanga eddiini yokka entuufu otherwise fogwaffe tugukoze biidhinillah tugukoze naye nkubira omulanga abaasomera ebiraali abamaze mu Azhari abamaze Madina n'abafuluma buli mwaka sajja yakava yabadde Misiri ade muwarabu yazze wano ng'ekimulese Daawa nemba tukata abasomera bwe bajja wano ate obaka buliwe buti mmwe abasoma eddiini bahafizu abafuluma mu tafidhi ez'enjawulo ne madaris ez'enjawulo ne muzijamia bwe bavuma obusiraamu buno muwulira mutya era Mungu mugenda mugamba ki ng'aliwo okutaasa eddiini yali bulayani nga mmwe mwazaalibwa mu ddiini nsaba Allah abalaga amazima naye ng'abalokole tubagambye beetegeka obubi nga Yesu agenda bakuba nammwe thumma latusaluna muli mbitongole babiyita daawa naye daawa tubonaabona nga gyemuli tulaba ebigambo daawa naye nno eyasalu n'ey'2,000 ey'abasiraamu abapya n'ekulemu tuwa igwe ate nga hositero bamanje ziri ne tubonaabona n'omusiraamu omupya nga mu nsi mwoli kumutayirira ng'olina ekitiibwa gwe imaamu gwe wetwale gwe district card igwani
nolowooza nti Mungu ajja kutunula butunulizi bwotyo thumma la tusaluna. Salaamu alaykum. Jawahara agambye Sheikh nze nfuniraayo omusajja omusiraamu ayitibwa Jawahara. Jawahara namba yange ogimanyi, jangu inbox tuwogere. By the way mu marriages and counseling. Jangu mu inbox tuwogere, enamba eri 0700 25 29 nze kasito nyambanga ebintu biri bisatu. One nga niyayo yanika. Sibi yakwendako bwenzi. Stwaga byo bidalo byagala niyenze kyenjagala nika nkomaawo mukuwa kasita baba wowe bisigadde byamu. Ekyokubiri ng'onakkiriza okwekebeza omusaayi. Ekyokusatu nja kukolako bagira batya survey era ojjuza fomu bulungi nnyo n'ojjuza fayiro bulungi nnyo nompa n'ebifaananyi ebyo nompa next of kin abatuufu nze nenkola survey yange ku kyalo gy'ova sikuwa mwana w'abandi nga sikozeeko survey. Akasemberayo terms and conditions apply. Ekyokubiri sikolera bwereere. Salaamu alaykum. Sekaidi. Seba akagambo kakasembayo naddala eri mukulu Robert oyo. Mpozi n'aba mufaanana. Mukulu Robert kyenyezo mugamba ebintu biri bibiri Katonda yatonda omuliro n'ejjana. Kati abantu mwenna bwe munaasiramuka omuliro gunaagenda mu baani era etubulawulereze abantu bonna ne babeera nga tebalina opposition. Golooza Katonda yatondawo omuliro kunyumisa kimuli si kinyumu. Wateekwa okubeerawo abagenda mu muliro nga ne bw'oli mubuulira amazima gatya ajja gakyawa agavume agatuume n'amanya nti abasiraamu basamize ebyo bibyo kitegereka bulungi. Fate tetuyinza kukaka nti yingira obusiraamu. Ekisembayo tulina olukuŋŋaana mu disitulikiti ey'Ekitugumu. Kitugumu walakokko tulina tiimu gye twasindikayo naye mbadde mbasaba obuyambi obw'amafuta. Ekyo tukusaba okitukolereko ku lwa Allah. Okuva wano e Kampala okutuuka Ekitugumu batwalirawo emitwalo 6.5. Walakokko oyise erira nova n'otuuka eggulu nova eggulu then olyoka ogenda Ekitugumu. Kwegamba okuva eggulu okutuuka Ekitugumu kilomita 14. Ate nga olukuŋŋaana teruli Kitugumu mu tawuni. Waliwo ebyalo nga biri bubi nnyo bayitayo simanyi olumu okuva Ekitugumu mu tawuni 0 kilomita 7 okugenda awali olukuŋŋaana. Naye ekyakabi nti olunaku olw'eggulo olukuŋŋaana terwasobodde kubeerayo mafuta, tetulina mafuta. Mbadde mbasaba ab'ebitiibwa oyinza okubanga mu programu z'olina tolina programu erigenda yeeyo nti ogenda kutuusayo daawa. Naye nsaba ennamba eno ogiteekeko sente z'amafuta. Allah akuwandiikeko nti okowodde abantu b'Ekitugumu. Eri 0 7 0 5 0 29 25 3 ereeta amanya ga Bashir 0 7 0 5 29 25 3. Eyo Ekitugumu tebalina kusinza Allah musiraamu, tebalina kutegeera Allah. Ffe tubeera wano mu kibuga era waliwo emizigiti wano mu kibuga ng'oyinza okubabuuza nti wano wakabeerawo ddalasa mmeka nga tebazimanyi. Buli saawa ddalasa dda ekitali kibi. Naye tugamba nti n'eddalasa zaali badde zigendako mu bitundu ng'ebyewala. Ekyo mukkirize mugaane. Wano bwe twogerera mu Uganda tulina bamufuti ba mirundi 2. Kitegeeza ne ba district kadhi ba mirundi emeka? 2. Niyo otuuka mu bitundu kitegereka bulungi. Ne weewuunya n'okwewuunya. So twagenzeyo okukolayo omulimu gwa ddaawa ate nga waliwo Muganda waffe eyalwaliddeyo twagala naye aveeyo abalala bajoyiningeyo. So tukusaba ennamba eyo giteekeko sente naawe okole ku ddaawa biidhnillahi taala Allah akuwandiikeko nti okowodde. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Javas Refrigeration Services otodde salaamu naye nkusaba akalango kaleete tukayiseewo tukulangire bizinensi yo abantu bakuwagire.
enamba kuba ku 07015712998 tujja kubanga tukolako biidhinillahi tabaraka wataala. Tetugenda sukakaawo, nja kwebaza nnyo ab'ebitiibwa abasobodde okubaawo okutusomesa n'okwanukula obulimba bw'abasajja abo. Baseeka tubeebaza, tusaba Allah abatukuumire, abagaggawaze n'emmaali ya halal, ate abatuweere jana. Allahumma amin. Nammwe mwenna abeekuumidde ku Daawa TV okuva gye twatandikidde, tusaba Allah abasiime ate atugase n'ebigambo bino. Wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.